We really, really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Uganda's president, who has been in power for more than 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Yes. Obunkenke bweyongedde mawulire agakagwawo munda mu ggwanga Uganda. Gavumenti ya Mwami Museveni eyongedde okubeera nga esattira. Ng'ennaku z'omwezi 7, omwezi ogwokusatu 2026 lwe lunaku olwaweebwayo okuwuliriza ensonga z'eggwanga Uganda. Wuliriza nnyo. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayitira mu musajja we enkwatangabo mu musajja we Royal International, omusajja Robert Amsterdam yateekayo ekiwandiiko ekyaliko emiko egiwera nga tukikusomera. Kati mu kakiiko akamanyikiddwa nga Commonwealth Ministerial Action Group olunaku olwaleero lwe bagenda okuwulira ensonga zino. General Museveni yandigobwa mu kiyitibwa Commonwealth Countries. Kaakati nno okugobwa kwe mukwano gwange ogenda kuwulira ekiyinza okuddirira ku ggwanga lya Uganda singa amala n'agobwa, ng'emisango egy'okutyobola eddembe ly'obuntu, emisango egy'okutulugunya abantu, emisango egy'okukwata akalulu nga bw'asanze gimukka mu vvi. Nkugambye nti eggwanga erya Bungereza liyingidde mu nsonga z'eggwanga Uganda butereevu olunaku olwaleero, ate nga lino eggwanga lya Bungereza lye libadde eddindwa oba lye libadde limulindwa mu nsonga z'eggwanga Uganda okubeera nga zituuka ku nkomo ekkerero, kubanga bano abasajja be baatukolonizinga. Wuliriza ggwe. Nkugambye nti Bungereza kasiteetadde ekigere kyayo mu nsonga z'eggwanga Uganda, obukulembeze mu nsi yaffe twandirabanga bukyuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yategeera butya General Museveni amaanyi gy'agajja, era ye yateeka amaanyi ge gye yasinga okubeera ng'ateeka akazito mu basajja abazungu oba abasajja aba Bulaaya. Ampuliriza bingi tugenda okubeera nga tutunulira olunaku olwaleero. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avudde n'ayogerako eri eggwanga oluvannyuma lw'ennaku 10. Kati ng'olunaku lwaleero lukulu nnyo mu byafaayo by'eggwanga Uganda okubeera nga obukulembeze bukyuka. Mu kibuga ekimanyikiddwa nga London mu Mulgal House, kakati nno olukiiko luno gye lugenda okubeera nga lutuula okwongera okusala empenda, okwongera okutunula mu kalulu k'eggwanga Uganda akaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 okwetoola eggwanga lyonna. General Museveni mwe bamulangirira ng'ennaku z'omwezi 17 oli omusajja amanyikiddwa nga Generaali Tibwabulwa ng'alangirwa omusajja amanyikiddwa obulungi ennyo nga Yinginia Dokitali Mujenyi Simon Byabakama ne gye buli kati ataddibwanga mu kubeera ng'alabikako, ataddangamu yadde okubeera ng'akolola, nga n'ebyamusabibwa mu European Parliament okubeera nga byonna bye yalangirira abiteeka ku mitimbagano gya Electoral Commission, enseera bye yalangira gye byava, omusajja akyefudde kyesirikidde. Bino byonna bigenda kubeera nga bitunuulirwamu. Kaakati nno okubeera mu kimanyikiddwa nga Commonwealth, kakati waliwo obukwakkulizo mukwano gwange obuteekebwawo, era empagi ze muyimirirako ng'amawanga agali mu kibiina kino oba agali wansi w'oluse lw'amawanga agakolonizingibwa abasajja bano Abangereza, era nga mwenna amateeka agali mu kibiina kino mulina okubeera nga mugagoberera. Kakati amateeka agalinga agamanyikiddwa nga Harare Commonwealth Declaration mulina okubeera nga mugagoberera, era nga mwe muli democracy, free elections, human rights ne rule of law. Bino byonna munda mu ggwanga Uganda ekyamazima birima neya ne emmi. Kakati ng'ekyo kitadde ku mabbali ekiyitibwa Commonwealth Charter nakyo abasajja bano bagenda kubeera nga bakitunuulira. Eggwanga lya Uganda limenye litya endagaano ya Commonwealth Charter eno? Wuliriza, nkugambye nti akakiiko kano ke kateekateeka ensonga zonna ezitwalibwa mu Commonwealth, era ne kasalawo na biki ebiyinza okubeera nga bikolebwa ku nsi emenya amateeka agaateekebwa wansi ewa Commonwealth countries. Kaakati General Museveni atuuza ya lukugunyu. Ampuliriza ng'enkola yaffe ng'otaddeko ekigalo katambi kano katambule nnyo. Bingi nno byogenda okubeera ng'otegeera singa omala n'okkalira ate n'owuliriza ebigenda okutuuka ku gavumenti ya Mwami Museveni singa emisango Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye yateekayo gimukka mu vvi. Eggwanga Uganda ligenda kubeera nga ate ligwa ku kibabu kyenkana ki? Byonna byonna ngenda bikutemera kimu ku kimu. Ogenda kutya okkiriza nti Kyagulanyi ekyamazima bw'avangayo n'ategeeza nti General Museveni waakubeera nga alwana okuuka ejjimba okulaba nga amujja mu ntebe, omusajja tatudde, omusajja tasirise, buli kyapanga General Museveni ayongera kubeera nga asattira. Kansooke mala okubeera nga nkwa obubaka buno katono nnyo
mu butikitiki ate nkomewo tusumule Lwogome nga n'ekyabadde mu Kampala mukwano gwange omusajja Hamisi Kigundu ayongera kubeera nga asattira. Jjukira nabadde nakakolera akatambi ne nkulaga nti omusajja ono Hamisi Kigundu si ye nannyini kizimbe ekitudde ku mwala nga bwino yenna afulumye ng'alaga nti omwala guno okubeera nga gwatwalibwa Hamisi Kigundu ne gulagirwa guzimbibwe wabweru w'amateeka, General Museveni kennyini y'omu ku basajja abasongeddwamu enwe okubeera bannannyini bizimbe bino. Kaakati nga amataba gagenda mu Kampala ne gayonoona emmaali y'abantu nejja buli kati nga tebanakubeera nga basasulwa ate gazzeemu ne gabayitamu omulundi omulala. Bingi ku byo tugenda kubeera nga tubitunuulira. Ensimbi bilioni 5 ezisuubirwa okuweebwa abasajja ba buloga ne ba tikitoka olowooza tezisobola kuteekawo drainage system mu Kampala amataba ne gataddamu konoona mmaali y'abantu? Nze naawe mu komenti gye tugenda okubeera nga twesanga. Akaayiro kasimbudde bwe nti Ebungereza kyagonseta Mitembo lunaku lwaleero amatu bagenda kubeera nga bagawudde okubeera nga bawuliza ensonga ezo ze yateekayo n'okuzitunulamu. General Museveni, General Muhoozi, gwanga Uganda, gavumenti ya Mwami Museveni bali mu kattu. Nga nze mbakulembera omulimu gwaffe gwe tukeerako, gwe tusiibako, gwe tusulako gwa kupulaninga kujjako nakyemalira ate nga tugenda mujjako. Bwe tugirako nakyemalira twagala tubasange nga mutambula. Tewali programu ndala baganda bange ekyo temukirimbagana kujjako nakyemalira ate nga tugenda mujjako. Obutafaanana nga bulijjo, obutafaanana ku kulonda kwonna kwonna okubaddengawo tewali bamurecognizinga nga president. Mwalaba ekiwandiiko ne statements ezivudde mu mukago gwa Bulaaya. Mwalaba ekiwandiiko ne statements ezivudde mu Amerika n'amawanga amalala ate nga agamawanga ge gabadde gayimirizaawo Mwami Museveni. Bonna tebamulabawo, bonna bamugoba kubanga wakiwaani. Okay, kakati olwo ampuliriza tuba tusimbudde mu butongole. Nkusaba akatambi kano okantereko ekigalo ate mu mbeera yemu ogumikirize owulirize akatambi kano paka gye kanaggwera. Ogenda kuwuliriza Robert Kyagonseta Mitembo bwayongedde okukatyabira General Museveni. Kakati wali mu State House okulya n'okkomba essuwaani nga kitokota si kisaanikire abasajja bali mu kusattira. Ng'ennaku z'omwezi 7 nkugambye nti ekiwandiiko kya Kyagulanyi kye yasindika mu kakiiko kano aka ministeriyo aka Commonwealth Action Group kakati akateekebwawo emyaka 30 emabega, era nga General Museveni y'omu ku abo abaatuula mu miitingi mukwano gwange nga bwolaba butereevu eyatondawo akakiiko kano, era n'ebyakkanyizibwako akakiiko kano okubeera nga kayimirirawo y'omu ku abo abaakateekako emikono. Musajja wattu nga teyasuubira nti lulikya olunaku lumu bwe ruti nga akakiiko kano kamutunuuliza obwanga okulaba nga ate agobwa afuumuulibwa mu kiyitibwa amawanga agagwa mu luse lw'abo abaakolonayizingibwa abasajja Abangereza. Jjukira nti okubeera mu gurupu eno oba okubeera wansi wa Commonwealth mukwano gwange eggwanga lifunamu kinene nnyo nga bwe nakugambye bwe ŋŋenda okukutangaaza na biki ensi byefiirwa singa emala n'efuluma omukago guno. Singa bamala ne bakuwa expulsion n'ofuluma mu mukago guno mukwano gwange ebiddirira teba birungi eri ensi yo, kubanga bingi nnyo bye tufuna nga tuli wansi w'omukago guno ogumanyikiddwa nga Commonwealth countries ezikwata mu 50 mu musobyo. Ampuliriza nzikiriza nsooke nkulamuseeko na gy'osinzidde mu bitundu by'ensi eby'enjawulo okubeera nga otumbudde mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya muntu wa wansi, mukutu gwa Munnayuganda Nakabala. Kaakati ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo, Sheikh Ashraf nzikiriza nsooke mukutegeeze ye musajja omusomeddwa kayingo ku namba esembyayo 3711 era gy'olaba ku sikwini yaffe yokka ng'olina ekizimbulamu. Omusajja ono osaanidde okubeera nga omwettanira, si wa magini, si wa lubaale, ono si wa misambo era teyeeraguza. Musajja asoma dduwa ng'ataddeko akabaani ate mu mbeera y'emu n'amazzi agalukuya, obulamu ne buba nga nawe bukuddira mu nteeko ate ng'abantu abalala n'oddamu okubeera nga weeyagala. Mirimo buli kimu bwe kimukwase eddwa baanaagikusomera ekyamazima enjawulo ejja kubeera nga etuukawo. Kaakati ng'omaze okubeera ng'otegeera ebigambo ebyo njala tutandikirewo nga sinaba kubeera nga nkutwala mu kiyitibwa Commonwealth Ministerial Action Group egenda okusalawo ku butejje n'Omuseveni bw'ayinza okubeera nga awangaala mu buyinza bw'eggwanga Uganda oba okubeera nga emumaamulako, kubanga nakugambye nti Bungereza
kaseyingira mu nsonga z'eggwanga nga Uganda mukwano gwange olw'endagaano nga Harare Commonwealth Declaration ziba zigenda kubeera nga zibikkulwa, endagaano nga Commonwealth Charter zigenda kubeera nga zibikkulwa. Wano Kyagulanyi bulijjo waasabirira atuuke. Kaakati nno kamukamu gwe Muganda abalowooza nti Kyagulanyi talina kyakoze kulumba European Parliament, talina kyakoze kubeera nga yeekubira endulu mu UN, kubeera nga yeekubira endulu mu EU. Kaakati wano we tuli tutandise okubeera nga tutuuka ku abo abasajja abatuvunaanyizibwako ddala okubeerawo kwaffe ng'ensi Uganda. Ampuliriza maamawo Switzerland, ebigambo ogenda kubiwulira gavumenti ya Mwai Museveni ekyamazima etandise okubeera nga ekkiriza. Kyagulanyi agituusizaawo weetaasuubira nti asobola okubeera nga agituusaawo. Ennaku z'omwezi 7 ogenda kubeera nga owulira bingi nnyo. Wabula nga sinakubeera nga nkutwala eyo, njala tutandikire mu bubaka Pulezidenti Kyagulanyi Mitembo bwe yavuddeyo n'awa eri bannayuganda oluvannyuma lw'ennaku 10 nga ffenna twebuuza omukulembeze waffe kyaliko wajjali okuva lwe yatuweereza akatambi kali ng'ali ku mugga Kayunga. Twadde tetuddangamu kubeera nga tumuwuliza, wabula nga amawulire agaliwo galaga nti ono yayongerebwamu amaanyi abasajja aba UPDF, aba SFC, aba ISO, aba PISO okwongera okubeera nga bamufuukuuza okumuwenja obuyiso n'okumunoonya mukwano gwange nga bamuwenja nga nseenene. Kaakati ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Mitembo byajjidde mu kaseera bannayuganda we beetaagira eddoboozi lye, nga General Museveni ali mu kuteekateeka biliyooni 5 kuzikwata kuziwa ba bloga, ba YouTuber, ba TikToker abagambibwa okubeera nti bano bakolera ekibiina kya NRM. Kaakati amataba gazzeemu ne gayingira ekibuga Kampala, ne gasaanyawo, ne gatta, ne goonoona emmaali y'abantu. Mukwano gwange abakulukusiza amaziga nga ne gye buli kati bangi tebannaba kubeera nga baddangulu abantu baazirise, ng'amataba gaakamala okubeera nga gabayitamu emabegako awo. General Museveni yavaayo n'abasuubiza okubeera nga abawa ku ssente beddaabulule, beddaabirize basobole okubeera nga bazaawo bizinensi zaabwe. Jjukira nabadde nakakolera akatambi akakulaga nti ekizimbe Hamu kye yazimba ku mwala oguli mu Kampala, ekizimbe nga yinginiya akakasa nti si kikye, era amaanyi agakiriko n'okuzimba engeri gye bakizimbamu nga kiyita wabweru w'amateeka kyongera okweraga lwatu nti waliwo omukono oguli emabega w'ekizimbe kino omunene ddala nga si Hamu ye nannyini kyo, era nga kyali kirina okubeera nga kizimbirwawo oba abasajja n'abakazi aba KCC baagala oba tebaagala, awataali kuvaayo lukwago okuwaayiriza babaka ba KCC, aba NUP oba bakansala nti be bawaayo omwala guno gwali gwateekebwawo nga kiri mu pulaani okubeera nga kikolebwa bwe kiti, nga ne pulaani eyafuluma ate si ye yafulumira mu kifo oba si ye eri mu kifo olunaku olwaleero, wali waafulumirawo ka gadeni abantu mwe banaawummulira, abantu mwe banaatuula, abantu mwe banaafunira ku fresh air. Ate twagenda okulaba nga bazimbawo kizimbe gaggadde, ate mukwano gwange okuli amaduuka abantu ge balina okubeera nga bapangisa olwo bizinensi yaabwe ey'okuzimba ekizimbe etinte nga n'abantu mbubadde mu maduuka bave ku nguudo. Kaakati ne tuwulira na bingi nnyo nti abaagobeddwa ku nguudo babadde bagobebwa kubeera nga bafuna ssente ate bapangisa amaduuka. Wuliriza, kaakati oluvannyuma lw'okwewola ssente abantu ate amazzi ne gabasalako mukwano gwange mu Kampala, emmaali yaabwe neefa ttogge. Kati General Museveni nga tannaliirira baasooka ate afunyeyo n'abalala mukwano gwange abalina okubeera nga baliirirwa ensimbi, era nga Hamu bw'abanga yali mu kattu kano kitegeeza nannyini kizimbe yalina okukwata ssente zino asasule abantu bano. Yadde nga Hamu gwe bakulembeza, naye nkugambye nti yinginiya gye buvuddeko yavaayo n'akakasa n'agamba nti amaanyi agaateekebwawo okuzimba ku mwala guno ogukwata mu yiika 7 mukwano gwange Hamu yekka tayinza kubeera nga yateekawo amaanyi gano, nga nannyini kizimbe kino tali mu gavumenti ya General Museveni, oba oliawo n'okubanga omusajja tibwabula yennyini ye nannyini kizimbe kino. Kati Pulezidenti Kyagulanyi Mitembo yavuddeyo n'ayisa obubaka ku mukutu gwe nga bwe njagala nsooke mala okubeera nga mbukuwa, ate oluvannyuma tulyoke tweyongereyo owulire ate olabe n'amaziga agali mu bantu olw'amazzi, nga ssente za munnayuganda ezandigenze ne zikola ebintu nga drainage mu Kampala system neteera amazzi ne gataddamu okubeera nga galabikako, omusajja azikwata kuzigabanguza, bantu kusiga kifaananyi nti yawangula, bantu kusiga kifaananyi nti yaliwo ye wakabi, bantu kusiga kifaananyi ti gavumenti ennungi, naye ng'ate ebikolwa ebigiri ku mugongo mukwano gwange bw'obitunulamu naye wennyamira, era n'amaziga okwata akatambaala noba nga ogasiimuula. Maama wo Switzerland kugambye nti nkwagala nnyo, mukadde taata twongera okubeera nga tumusabira essaala asobole okubeera nga atereera, ate nga naawe kazini wange nkwagala bya nsusso
omusajja omunene ddala ayitibwa Kevin. Wabula nga Nikolai e Dubai naawe nkwagala nnyo mu mbeera y'emu naawe amanyikiddwa nga omusajja kakeeto mu ggwanga erya Japaani. Kakati no wantumiddeko bwe gutyo nange nyongera okubeera nga nkutumira. Mukutu gwa AKTV kansooke nkwe obubaka bwa pulezidenti buno ate nkome mu butongole tulyoke tusumulule mukwano gwange Lwogome. Teekako ekigalo akatambi kano katambule nnyo. Leero nga 6 Ogwokusatu 2026 nange njagala okugatta obubaka obusaasira eri baganda baffe bonna abasuubuzi abalina emmaali yaabwe yonooneddwa ne bannayuganda abalusuddemu obulamu bonna abakoseddwa olw'amataba agabadde mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Naye era kino kyongera okubalaga nti nga tuli mu Fugabbi nga tuli mu bukulembeze nga tebufa ku mbeera zinyiga abantu, bino bigendagenda maaso okubeera bwebiti paka nga ffenna tukwataganye tumanye ebikizibu ekiri era ne tukijjawo. Ekizibu kiri ku bukulembeze bukyamu, buli omu bugenda mu affectinga. Leero kiri ku baganda baffe abasuubuzi, enkya kiri ku basawo babasomesa. Bye tuba tugamba bulijjo nti wali agenda kubeera bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Mwalabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni ez'omuwa omusolo nga tewali nsonga egasa abantu wabula nga aziwa abantu abasobola omukubira endere n'omuwaanawaana. Ogezaako okusiba bannayuganda akatambaala baleme kulaba ebikyamu ebikolebwa na binakuterezebwa bitya. Eyo no embeera gye tulimu, nenjagala obbazaamu amaanyi bannayuganda mwenna ti buno bwonna obubonero bulaga nkomerero ya Nakyemalira na kutandika kwa Uganda mpya. Temugwamu maanyi badikiteeta bonna mu byafaayo bafaanana nga ab'amaanyi nga banaatera oggwa. Awo baba banaatera oggwira basinga okulagira eryanyi n'osanga nga mutabani we akola buli kyambyone kyonna kyonna nga tewali kitongole kimukuba ku mukono. Tekiraga amaanyi, kiraga bunafu, tekiraga buwangazi, kiraga nti oyo ali mu kugwa, oyo ali mu kuvaawo, oyo ali mu kugenda. Okay. Kakati obubaka bwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bubadde butono nnyo bwe buti naye nga amakulu agabulimu mayitirivu ddala. Kakati akutegeezezza mu butongole ng'ebigambo bw'obiwulidde, naye nga tulina okusooka ne tuwuliriza oba ne twetegereza ekigambo ekiyitibwa until we collectively say enough is enough. Until we collectively say enough. Kakati omusajja ono akulaga nti bannayuganda bwe tutaayimuka ffenna wamu, bwe tutaayogeza eddoboozi lumu, bwe tutaabeere ku mulamwa gumu, bino ebintu bigenda kusigala nga bibeerawo kubanga bo abasajja tebaagala kubeera nga bamanya muntu wa wansi bulamu bw'ayitamu. Omuntu wa bulijjo munnayuganda tebamulowoozangako, bo mu ndowooza zaabwe beeyinamu nga bo abantu abatono ab'akabinja akatono abeeyagaliza bokka okubeera nga bafuna mu ggwanga Uganda, nga buli muntu yenna gwe balaba ng'alina wajja ekigwira magala eddiba oba oliawo ng'akyusiza ku bulamu, abasajja bano bamwekiika okulaba nga bamulemesa. Oba oliawo kakati ebintu nga bino bwe bigwawo tebayinza kuvaayo kubeera ng'ate bakudduukirira kubanga y'embeera gye baagala obeeremu. Kakati n'ategeeza nti bwe tutaaveeyo ne tubeera nga tuyimirira ffenna nga bannayuganda ne tugamba nti ekimala kimala tewali kigenda kubeera nga kikyuka, era embeera ez'okusaasira zijja kubeerawo buli kadde nga twongera kubasaasira paka nga tumaze okubeera nga tutegeera kiki ekyokukola ekituufu nga bannayuganda. Jjukira nti ono yavaayo n'ategeeza nti buli omu ajja kulooza ku bukaawu, ajja kulooza ku mismanagement, ajja kulooza ku bwannakyemalira obwa gavumenti ya mwami Museveni. Kati nga bali abaasooka tebannaba kubeera nga basasulibwa, kati n'abalala baabano amataba gabazzeemu ne gabonoonera emmaali zaabwe. Jjukira nti abamu kwayonoonebwa emmaali waabwe luli era ne ku mulundi guno emmaali yaabwe ezzeemu neyonooneka, ate nga bakugamba nti tuli mu looni, tuli mu bamanerenda, tuli mu bbanka, zo zaagala ssente, tezaagala kumanya nti amazzi gazze ne gatuyingirira kubanga tebyalimu nga babateeseza okubeera nga babawa ssente zaabwe. Kaakati awo we tuli nga General Museveni agenda mu maaso n'okugamba nti ntaddemu biliyoni 5 mu babuloga, mu batikitoka, ntaddemu biliyoni 3 mu bayimbi ne gye buli ze tutalaba kye zikola kubanga kati ate abayimbi nakulaza akatambi nga bakaaba baziirana beeryankuta tebalaba wadde ne ku 10. General Museveni ku nsimbi ezigambibwa nti bano yazibakwasa n'azibawa okubeera nga beekulaakulanya. Ampuliriza ebigambo bya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu bufunze byebyo bye tuyinza okubeera nga ate tukutegeezaako, naye nga njagala okimanyi nti drainage system ye yeeteegisa mu kibuga Kampala, naye nga bw'owulira ensimbi General Museveni z'akozesa olunaku oyinza okubeera nga otya n'oyongera n'okubeera nga weewunya abasajja bano
engeri gye bakolamu ebintu byabwe n'obutafaayo ku bannayuganda. Kaakati ensimbi ezimugendako olunaku nga zikunukkiriza triliyoni kumpi namba, omusajja tafaayo oba abantu babonaabona oba tebabonaabona. Mu kibuga Kampala enguudo ziringa bipompogoma, naye abasajja bo tebeefiirayo kasita babeera mu buyinza nga n'omusolo bongera okubeera nga bagukamula mu bannayuganda. Kakati mukwano gwange njagala twolekere butereevu amawulire gano tulongere okubeera nga tugatunuulira agagenda okubeera nga ate gava mu ggwanga erya Bungereza. Olunaku olwaleero nakugambye lwe bawuliriza emisango kya Gonzetta Mitembo gye yateekayo wali mu kakiiko kano akagenda okubeera nga kateekateeka enkangavula ya General Museveni, oba agobwa mu Commonwealth oba asigalamu, naye nga ku byonna bagenda okubeera nga bamusalira, omusajja ono eggwanga lya Uganda ligenda kubeera nga likifuwa likizza munda. Bayinza obutamugoba mu butongole nti genda, naye kyonna kye bagenda okubeera nga basalawo omusajja ono kigenda kubeera nga kimukwata ku mutima eri gavumenti ya NRM. Bino Kyagulanyi bye yavangayo n'alaajanira entakera n'agamba singa batandika okubeera nga bamutema mpola mpola, kubanga ne bw'obanga otema omuti n'embazzi togutema mbazzi emu, okwonako mpola mpola paka lw'otuuka n'ogumenya. Kati Kyagulanyi kyaliko olunaku olwaleero yamaze dde okubeera nga ategeeza ensi nga yeetira mu looya we omusajja kakensa ali international Robert Amsterdam nga yagenda okubeera nga ate akwata obubaka abasajja bano bagenda okubeera nga basalawo babutuwe. Era ku mukutu guno gwe nnyini ogenda okubeera nga ate oyimirira ofune ebigenda okubeera nga bisalibwawo mu kakiiko aka Commonwealth Ministerial Action Group, muganda wange akamazewo emyaka 30 era ng'ensi zonna ezikwata 56 zikagondera zikawuliriramu, ate nga ebikasalibwamu akakiiko kano tewali muntu n'omu ayinza kubeera nga abiyisaamu maaso ku mawanga ago 56 n'omusobyo, nga n'eggwanga erya Uganda mwolitwalidde. Kati olwaleero gye tuba tutte abasajja aba General Museveni n'obutambi n'obujulizi byonna ebyakolebwa mu kalulu, buli kimu Robert Gonzetta Mitembo kye yafangayo okubeera nga streaminga live, abasajja bano baali bagoberera era baali balaba nga n'obumu ku bwo obutambi bwe bataalaba nga intaneti ejjiddwako, era bannayuganda baavaayo ne babukompiringa. Gonzetta Mitembo n'asobola okubeera nga ayita mu looya we n'akompiringa fayiro n'agikuba ku mmeeza ey'akakiiko kano okulaba butya bwe bayinza okuyamba bannayuganda ku kibabu ekigenda mu maaso mu nsi yaffe. Kakati njagala nkutwale mu katambi owulire biki General Museveni ebigenda okubeera nga bimutuukako bw'aba tagobeddwa. Akakiiko kano kayinza kusalawo ki okulaba nga amampaati amamiima General Museveni ge yeewulira ow'akasajja fuba bukendeera. Mu katambi kano kenkuleetedde mukwano gwange byonna ogenda kuvaawo obinnyonnyose. Wuliriza kimu ku kimu owulire General Museveni watuuse nga Robert Gonzetta Mitembo yekka yamutuusizzaawo olunaku olwaleero kyataasuubira ti gwe bayitanga omuyaga gwe bayitanga omuyaaye nga bagamba nti alinnya ku nnyonyi buli kadde talina kyagenda kukola Bulaaya kwonoona nsimbi za NUP. Kaakati leero lwe batandise okubeera nga bategeera nti omusajja twali tulina okubeera nga tuwuliriza, omusajja amanyikiddwa nga Okero Oryemu wamu n'omusajja amanyikiddwa nga Jeje Odongo abaaleeta ekiteeso okugaana Kyagulanyi okuddamu okulinnya ebweru w'eggwanga. Kaakati kino nakyo ate bagenda okulaba nga kibalabisa lwaki baali bamugaana entambula ze ng'omuntu, ng'ate si be baali bamusasulira tiketi era nga si be baali bamusabira visa ezigenda mu nsi omusajja ono gye yatambula ng'agenda asiga ekifaananyi ekituufu eri gavumenti ya General Museveni. Kaakati abasajja bano bagamba twandibadde waakiri tukola ekyo, naye omusajja watutadde atutuusizza ku kisenge. Njagala owulirize kimu ku kimu otegere akakiiko kano obuzito bwako, otegere akakiiko kano kye kayinza okutuusa ku gavumenti ya Mwami Museveni singa emisango egyateereddwayo NUP Robert Gonzetta Mitembo ng'ayita mu Robert Amsterdam gikka gavumenti ya General Museveni mu vi kiki bagenda okutuukako, ki ekigenda obbagwako, era bagenda kwejjusa kyenkana ki, era gavumenti yaabwe enaawangaalawo. Nze nkuwadde akatambi kawulirize, bwe tukavaamu waliwo bwino afulumye omukambwe ku General Museveni mu State House ayongedde okupokera omusimbi abakazi n'abasajja ebweru w'eggwanga okulaba nga bano bamwegayiririrako naddala wali munda mu ggwanga erya America okulaba nga ate ensonga za Kyagulanyi teziyingira mu UN Security Council. Kyagulanyi asatiza General Museveni, naye sooka owulire bino ate bwe mmala nkutwale ne wali onabyo obiwulire era obitegeere gwe muganda wange atambula n'omukutu gwaffe. Teekako ekigalo akatambi kano buli munnauganda yeetaaga okubeera nga amanya obaka
obukalimu naddala abo abayayanira enkyukakyuka. Omukutu gwa Ffe Uganda 1 nakugambye genda otugoberere. Ffe Uganda Media abasajja bagujjako ne tukola omukutu ogwa Ffe Uganda 1 kati kutusinzira okwera nga tuweereza ensi yonna na biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Omukutu nagwo gwa nkyukakyuka era gwe wenkyukakyuka atambulira ku mukutu guno nkusaba ogende ononye Ffe Uganda 1 nga bw'okiwulira. Ffe Uganda 1 nga bw'okiwulira ate osobola okubeera ng'osubscribinga oleme kubeera ng'osubwa ensonga mpitirivu ezigenda mu maaso naddala mu ggwanga lyattu erya Uganda. Wulira ebigambo bino ate nkomewo mu butongole n'ekiri mu State House. Omusimbi omulala gumaze okubeera nga gufuluma ebyama. General Museveni ali mu kusatira lwa Kyagulanyi. Kuleka bonna ba political prisoners okubaliyirira obudde bwe boonoonye, okubakwatirwa obusa n'obbajjako emisango awatali kondishoni, kubanga omuntu bw'aba yakwatibwa n'omuwaayiriza nga wamusanga ku peaceful rally ne bw'oyiye omusango, sekitale wa Simaaga ajja butereevu okutegeeza nti ebyo olina obikola. Jjukira nti bw'otabikola bano be balina capacity okweexperinga oba okususpendinga. Basebo ne bannyabo nkutegeezaako nti bw'osalawo n'otabikola era bw'osalawo n'obeera nga tobitadde mu nkola ng'akanyoomonyomo kaaligimu ya Museveni keerina naddala eri abantu abagivuganya, bano bakukaka. Era wansi wankugambye escalating sanctions kye basooka okukola is to come and tell you what you should be doing. Bw'ogaana, under this they formally place, basebo ne bannyabo, they formally identify a country basobola okuteeka ku kye bayita under review. Kakati bw'ogaana, wansi w'eggwanga lyo mu Commonwealth nga baliteekako status eyitibwa under review. Mu programu eno ngenda kubuulira ku buli kimu kye bateekawo ekyo Museveni kimukosezaawa, abaagala enkyukakyuka kituyambirawa. Bw'ogaana bakuteeka mu status eyitibwa under review. Weewaawo eno directly nga sinaba nakutwala mu bujjuvu. Kino kye kintu ekikuwa damage ekyasinza obunene mu international standing. Bwe bisukka ne bakitegeera era ne babiraba ng'obutemu bwasukka we bwakoma, where you have grave cases, they suspend you. The Simaaga has the ability to suspend any country from the councils of the Commonwealth. Ladies and gentlemen, suspending you means togenda kuddamu kwogera era togenda kuddamu kuparticipatinga mu bintu byonna bya Commonwealth. Byonna byonna ebyo bwe bigaana n'osukka we waalikomye, the last punishment is called expulsion, okukugobera ddala mu Commonwealth. Ekibuuzo kikyali nti basebo ne banyabo, if they suspend, if they expel, if they approach, if they advise, does it affect the dictator Museveni? Because Ugandans are seeking for practical solutions. What does Uganda lose? Basebo ne banyabo, I'm telling you this osobola okuweeyinga ebigenda okuva mu lukiiko, olirire ekigenda okuvaayo mu efforts z'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of the Republic of Uganda. Ekigambo ekyo buli lwenkyogera nga neeyongerako emisango gy'okusekeeterera n'okunyiiza omukulembeze bwe bate bagiyita mu Uganda. That is why basebo ne banyabo wano tufuna alaati z'ebikompola nakati yiino ezze alaati ezze. Badde mbagamba nti newankubadde alaati eyo mugiraba nga yiiyo ezze ekwatagana ku bikompola, ekikompola kibadde kiyitawo ne batuyiya ne bungamba nti oziza Uganda sikkiriza, kubanga emisango gy'okwogera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti omulonde okusekeetera eggwanga obunyama bwe basobola okunnomako nga naakatuuka butuusi ku kisaawe Entebbe. Obutemu bwa Museveni nze sibusobola. Kaakati ekisooka, consequences eziva mu lukiiko luno ngenda zigabanyaamu emirundi 3. Ekisooka, what does it pose politically, socially and economically? Basebo ne bannyabo, ekisooka kansooke na byabufuzi. Recommendations zisaako reviews ezigenda okukolebwa zitagetinga okukola kye bayita diplomatic isolation ono Museveni. Museveni diplomatically oba mu nkiiko ez'ekikungu abeere nga takyatuulayo.
nkugambye omutemu awedde emirimu era omusi w'abantu akwata abantu awatali misango ng'ekyakolebwa mu maka ga Muwanga Kivumbi. Omuntu w'ekikula bwe kityo tasobola kutuula n'abantu bafugira wansi w'obukulembeze obw'emirembe yadde okusindikayo omubaka. Gamba Museveni ayinza obutatuulayo naye n'asindikayo omubaka. Ntegeeza nti gavumenti ye eba tekyasobola kukiikirirwa. Singa ebikolwa byonna bino biprovingibwa under the reviews zonna ze mbagambye ne bisangibwa ng'era yabikola n'obujulizi ng'obuweereddwayo bumala, Museveni is diplomatically isolated from all Commonwealth intergovernmental meetings, including CHOGM and all ministerial sessions. Basebo ne banyabo, loss of good office support. Singa Museveni ebiva mu lukiiko luno bimuka mu V, he would immediately lose the Commonwealth Secretariat informal mediation and good offices team that work to de-escalate political tensions and safeguarding stability. Mucho kitegeeza nti olukiiko luno Museveni byakola bwe lumusingisa omusango, bwe mumutandikako olutalo olw'emmundu tewabaawo amuwolereza. Ompulidde bulungi nti Kyagulanyi bw'asalawo okubanja obuwanguzi bwe nakkirira ku street alwane, aba Commonwealth erina kuwagira ye eba tegenda kuwagira Museveni. Museveni tabeera na bargaining power yonna naddala mu mawanga 56 aga Commonwealth. Olukiiko luno bwe lumusingisa omusango era abeera afugira ku masa y'oyo gwe yabba. Nti Kyagulanyi bw'asalawo n'alangirira nti kati tulumbe, tewabaawo yenna agenda mulemesa nti kyakola kimenya mateeka. Basebo ne banyabo aba alwanira wansi mu mateeka. Kakati sibagamba nti nno kirungi nnyo okuyingiza eggwanga mu lutalo, naye oli bw'abaleetera olutalo ku street najjayo amasasi n'akugamba n'okugamba mu press conference nti buli musirikale wange muwa amasasi 12 aba alangiridde olutalo ku bannansi. Bannansi bwe balumulangirirako guba musango anti yaba abisoose. Kati ani yakoona munne entiisa abeera ye ono. Kati saawa eno olukiiko lwa Simaaga ebisobola okuvaamu, basebo ne banyabo mugenda kuvaamu ekiyitibwa electoral legitimacy. Simaaga bwe mala okurecognizinga nga bwe mbagambye wali nti beetegereza okulonda kwonna bwe kwagenda mu maaso. Singa bakyetegereza nga tekwali kwa mazima na bwenkanya, ovaako status gye bayita legitimacy, kitegeeza oba toli recognized nga president omulonde mu mawanga ga Commonwealth, kubanga ekiseera oba akalulu konna n'ekiseera kyonna omwali ebyokulonda wakeefuga n'owamba obuwambi, obubonero bwonna obwenkunana kasita bukuyitako, you become no longer actually one of the lists, kubanga Commonwealth nayo kennyini edeployinga ba Commonwealth election observers. Commonwealth Simaaga eno bwe malukizuula nti gwe tokyalina mazima n'abwenkanya, b'obusava baayo ng'ebajjayo. Ate b'obusava baayo bwe bajjayo toyina muntu yenna wa Commonwealth bw'ogenda kakasa nti akaluko kaali ka mazima n'abwenkanya nga bo tebaakeetabaamu, byonna by'oba ogenda okuddamu okukola. So tulindire ekigenda okubeerawo. Kakati ekyokubiri kiwulire, okubeera amawanga ga Commonwealth kiwa abalamuzi n'essiga eddamuzi abalamulira wansi w'enkola ey'amateeka, eddembe n'emirembe ne exposure okusobola abalamuzi b'eggwanga Uganda okulamula emisango ku international stage. Simaaga eno bwe yeetegereza nti essiga eddamuzi lyakozesebwa okutulugunya abantu, babajjako status eggwanga lyammwe mwe lisobola okusindikira omulamuzi yenna okutuula ku kkooti yonna ey'ensi, era babajjako obuyambi bwonna bwe bateekawo okusobola okusobozesa essiga eddamuzi okubanga likola ebintu ebyetengeredde. Nkugambye n'essiga eddamuzi baliteekako sanctions nga Uganda tekyasobola kutwala muntu yenna mu traininga, kutwala muntu yenna kulamula, kupracticinga mateeka beyond the borders of Uganda. Baba bakubodde n'amawanga ga Commonwealth gonna oba tokyasobola okusindikayo omulamuzi n'abalibwamu ensa. Kakati singa bano gubasinga, kitegeeza abalamuzi bonna ababadde bagenda ku courses around the world baluzinga kye bayita legal training and judicial support programs zino eziri designed to strengthen the rule of law and reform public institutions. Imagine when 2.7 billion people say we cannot accept any judgment from anyone born
raised and educated in Uganda. Ontegedde kyenkugamba. So kakati ababadde balinyirira eddembe ly'obuntu nga bamma abantu the mandatory bail nga ne ku police bond mugulangule singa obujulizi obwo Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu muba mwabumuwa ng'era n'asobola obutuusa mu lukiiko luno si maaga ne lutuukayo e London. Nkugambye bassebo ne bannyabo ekinaava mu bisenge ebyo kijja ku affectinga butereevu abo ababadde balinyirira n'abalamuzi nabo direct. Kankubuulire social consequences. Si maaga eno bwe gusingisa Museveni. Scholarships zonna ezibadde ziweebwa abaana wansi wa Commonwealth Scholarship and Fellowship Programs. Bassebo ne bannyabo Commonwealth amawanga ga Commonwealth gabadde gafandinga programs eza PhD. PhD omuntu agenza okusoma diguli esemberayo ddala mu kintu kyonna ky'aba asoma giyite philosophical doctorate. Saako n'abantu abagenda ku masters program mu UK bassebo ne bannyabo babadde bazifuna buli mwaka. Kitegeeza abantu abo immediately Commonwealth esiizinze okubanga eteeka ssente mu kuteekawo enjigiriza n'okuteekawo emisomo egy'oku ntikko sako n'okufacilitatinga scholarship zonna ezibadde ziweebwa abakungu ba Museveni mu ligiimu ye abali mu masiga gonna aga gavumenti baba tebagenda kuddamu kuzifuna. Nkubulira kigenda kuva mu lukiiko luno. Museveni bwe gumusinga Commonwealth ebadde eteeka esente nnyingi nnyo mu programs ez'abavubuka. Bassebo ne bannyabo mu Commonwealth mulimu olukiiko oluyitibwa Commonwealth Youth Council. Uganda ebeera eri excluded ku programu zonna ez'abavubuka. The Commonwealth Council baba bagigobyeko bagiyite Commonwealth Youth Council. Uganda eba evuddeko. Kitegeeza all the technical assistance for setting up youth work associations and the professional training to youth leaders wansi w'obukulembeze bwa Museveni abo bonna obusungu bulina okubeetimba kubanga kyogamu oba Commonwealth Heads of States oba Commonwealth Heads of Governments oba Commonwealth Countries 55 ng'ogyeko ya 56 Uganda baba babodde nga buli kimu bakibagobyemu. Mujjukire bassebo ne bannyabo tuyina abaddusi bannabyamizannyo ababadde bagenda mu Commonwealth Games. Kano ke kakiiko kasita kagubasingisa ne mu section ey'ebyemizannyo mugenda kubeera affected. Wulira, there is going to be a sporting exclusion. All events Uganda will be barred or Uganda will not participate in the Commonwealth Games. This will prevent Ugandan athletes from participating emidaali egya golodi bakipulotiki bakipusiro bacheputegei inzukulu gye babadde baleeta mu ggwanga Uganda kasita Commonwealth esalawo obugagga n'emidaali ne ssente zibadde ziwangulwa Uganda tegenda kuddamu kusindikayo muntu. Kitegeeza ogenda mu Commonwealth Uganda olina ogyeyambula n'ofuna obutuuze oba bwa Kenya n'oddukira wansi wa Kenya. Bino byonna ebikolwa bikolebwa ku mutujja abaatulugunyizza bannansi. Bannansi musobole okusitukiramu mukitegeere nti ensi yammwe eyawamba obuyinza agizza mabega just lwakantu kamu nti ye ne famire ye tebaagala kuta buyinza. Kaakati socially bw'obeera mu Commonwealth wabeerawo kye bayita professional networking. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti Uganda erina very many Ugandans participating in over 80 Commonwealth accredited professional organizations. Commonwealth accredited professional organizations muno mulimu ez'aba lawyers, mulimu ez'aba doctors, mulimu ez'aba namawulire. Bassebo ne bannyabo singa Museveni gumusinga musimaaga muno professional networking organizations zino zonna bannamawulire baba tebakyagendayo ne zini NBS zaabwe. Abasawo baba tebakyasobola genda mu networking organizations zino. Bassebo ne bannyabo bannamateeka nabo kiba kibalidde. Once simaaga esalawo ku bukulembeze bwa Museveni, all these opportunities of networking within the accredited institutions. Accredited kitegeeza nti Commonwealth erina ezo organizations zekkiririzaamu. The accreditation kwegamba
ze yasuumusa negamba bano tukolagana nabo kasita gwe bakuboola nga neziri zikuwandiika they write you off nga zikuwanduukulula mu bezikolagana nabo. So tulindirira kiddako. Ngenda kusembyayo mu kino kyendi mu kunnyonnyola economic implications. Ulira, these are the economic consequences. Singa Museveni agoba olukiiko lwa Simaaga kitegeeza ebintu byonna ebiva mu Uganda ku sayidi ey'abasuubuzi bigenda kuteekebwako omusolo ogutagambika. Basebo ne banyabo, the trade costs between Commonwealth members are 21% lower. Ensuubulagana y'amawanga gali mu Commonwealth n'agatali mu Commonwealth bo beesalirako omusolo guli wansi by ebitundu 21 n'ekitundu. Kasaba kugoba mu Commonwealth ebitundu 21% bino nga bikomawo. Kitegeeza obusuubuzi bugenda kaluba, okusuubula ebintu okuva UK kugenda kaluba, okutunda ebyammwe UK kugenda kaluba, just lwa muntu omu kulemera mu buyinza. Kakati ndooza mukitegedde. If you are a member of the Commonwealth, you are excused in taxes to waive all the tax. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era bannayuganda basinga obungi okulemerera okubeera ebweru n'okugaggawala ekyalo kya Uganda kyabalemeramu. Nina omukyalo omu gwe ngenda obbazanyira wano nawulidde akavidiyo kano nabadde surprised nnyo okuwulira omukyala ali mu America ng'ali mu magye ga America ng'agamba nti nabo abali mu diaspora beetaaga ensimbi naye nga ali mu magye ga America muwala muganda munnayuganda olw'okuba bali bafunye ba YouTubers ne ba TikTokers ne ŋŋamba ekitegeeza byenzize mbagamba abantu bano abantu bali bitegeera nti kyangu nnyo okujja munnayuganda Uganda omutwala mu Bulaaya oba mu America naye okuvaamu olunnayuganda si kyangu. Njagala oliza akatambi kano okakase kyenkugamba n'eŋŋombe eri enkadde yagambanga nti kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye omujjamu ekyalo si kyangu. Wuliriza akatambi kano nawe mbutufu ogenda kutya nawe ogenda kutya wulya byayogedde. Ejo nakoze video neŋŋamba nti omukulembeze President Yoweri Museveni ffenna abantu ba diaspora twagala biliyoni 10 naffe otutere mu saako yaffe gye twakoze. Guess what? Guess what? Bw'oba tonnajoyininga saako ng'oli influencer oli social media analyst oba otunze Uganda ku njegoyego z'ensi ebweru mu diaspora ng'otunze Uganda mukwano wandisubwa ate ebya diaspora si byakuleekana bina si byakuleekana. Njagala okutegeeza Mr. President, thank you so much. Weebale kuwuliriza vidiyo zaffe, weebale kubeera ng'olina abantu abakutuusaako obubaka. Nze nali simanyi nti omukulembeze abeera ati omukyalo oyo nze kasita namulaba ng'avudde mu America najja mu Uganda nagiwako interview by YouTubers nagendako ne ku mainstream ya ze Uganda namanya nti ono yes ayinza okuba nga yafuuka America nga n'empapula azirina naye yasigala munnayuganda oli tipiko munnayuganda oli tipiko tosobola kuŋŋa nti oli magye ga America nga bakutraining ekisookera ddala okwagala ensi gy'olimu America nga Uganda ogivuddemu
ne bakusomesa economic factors na buli kimu bakwata ensonga n'obanga osobola okujja ku social media okubanga okyakola programu ezifaanako n'obweziti neewuunya. Akatambi kano manyi kagenda moto kakeerejja Kalaba nenjala kugamba mukyala gwe wonna woli ukanako oboli mu America oboli wadde Uganda simanyi wako mu Uganda simanyi kagenda kutukako. Ntandise okukkiriza mu bye nasooka okunoonyerezaako era ntandise obikkiririzaamu nti ekituufu kyangu nnyo okujja omuntu mu Uganda naye omujjamu olunna-Uganda si kyangu kituufu. Omukazi ku ssaalyo ali mu magye ga America okubanga naawe ofuuse wa luseke kinneewuunyisa okuba nti wasigala mu lunna-Uganda. Simanyi abantu abamu lwaki social media ebaleetera okuba nti mulina urban excitement n'otamanyi kikyogenda okugera kigenda ku affecting ani n'otamanyi kyogenda okugera kigenda ku affecting abantu abadde bakulowoolesa okuba nti otegeera bagenda kuuza nti obadde otutegeera abantu badowooza nti ebintu bye byeyogera oli gumite tokyali gumite oli awo naawe oli wangu wa kubuzaabuza. Kiki ekikuleetera okuba nti osobola okuba nga ovaayo ne weeyunga ku bantu abasaba okulya ssente z'omuwumusulo ku bannayuganda ababonaabona? Kitegeeza nti toli ekyo abantu kye badde basuubira naawe wasigala mu lunna-Uganda. Sina kindi wandibanga oli ku ttiimu eyo ebbanga lyonna nga newobadde wonna obadde otubuzaabuza. Kubanga ffe tugamba nti omuntu agenze n'akyuka n'afuuka munnansi w'ensi endala ebintu obiramu ango ndala. Eggwanga lirimu oli America ensasula gye lisasulamu basirikale byanjawulo nnyo. Ebyobulamu mu America byanjawulo nnyo. Ebyokwenda mu America byanjawulo nnyo. Ebintu bya bulijjo abantu bayitamu enguudo buli kimu kyonna kyanjawulo nnyo. Tewandiyagadde ebintu bino bibeere nga bikolwa mu Uganda. Gwe ate wenyigiddayo kwagala kujja kusaba ssente nga tovanga wadde nga gwe omusirikale alwanirira kubanga ekisookera dda okufuuka omusirikale olina kubeera nga olwanirira eddembe lyabo abatasobola kwerwanirira. Naye obanga ovaayo osaba ssente z'omuwoomusolo eziyisa omusaayi gw'abantu e Uganda nga tokondembi nga kikolwa kyonna, then it shows me that either wasigalamu bonna-Uganda oba obadde part of the system ng'ensi temanyi. Era I'm very sorry ku video gye wakoze n'abantu badde bakuloolezaamu nti omuntu agenzeeko n'abeera mu nsi ziri anyumungukamu era yandibadde omuntu omukulu okwogera ku nsi za Uganda nga buyimiridde abantu bafune ekitangale kibalaga nti Uganda wano erina okuvaawo. Sigenda kumalirako budde akatambi kano ajja Kalaba manyi oyinza okukola video ng'onnomba oba ng'onziramu which is okay nkuwadde right okunziramu naye nga nkutegeeza kino kyewakoze bwe kiba tekyakwokesezza gwe kennyini wayokyezza. Tosobola kwetamu kikolwa kyakwagala kusaba ssente za muwamusolo ng'oli mu America oli mu magye ga America. Moreover ng'oli mukazi ng'ate ebizibu mu Uganda ebisinga obungi bisangibwa bakazi. Mukama kingirize osobola okukyusa endowooza yo. Kawenkene Yoweri Kaguta Museveni yatuuka okukwata ssente z'eggwanga n'aziteeka mu kuzannya movies ezikwata ku Idi Amin ng'alaga ebikyamu byonna mbu Idi Amin bye yakola naye ng'akozesa ssente za munna-Uganda okwongera okukyayisa banna-Uganda omukulembeze gwe baasoose okubeera naye nga yayagala eggwanga lino paka kuwulira bubi. Ng'omanyi kyafa ng'abalepeesa eri limu ti Museveni yatuwonya abakulembeze ababi kyekyokka nakalakatirako emyaka gye. Titugenza okutuuka okuvayo okwogera ku bikolobero bya Museveni nga mu byo mulimu ne firimu Museveni yateekamu ssente ye ng'omuntu The Rise and Fall of Idi Amin mu yo wakati ne bateekamu n'akagambo 18+ terabibwa na baana bato ne bakulaga engeri Amin abasirikale b'engeri gye bareepiikangamu abantu okugenda okuvuga emmoloka z'empaka nga Amin bakulaga nti yatuukako ne mukubo n'awummulako ne wakati neye n'atandika okwegatta n'omukazi mu mmotoka z'empaka. Tewaliwo kirungi kyonna mu muvi zonna ezaazanyibwa mu Amin kyali kisobola kusinga bibi bye yakola.
mu kutambuzibwa firimu za Amini zonna ze baamuzannyako gavumenti yakiinangamu omukono ne batuuka n'okugula projectors firimu ezo zigende nga ziragibwa mu byalo ne bavijjez abamu baasasulwa bongere okutanishinga erinnya lya Amini ng'abantu bwe bateekawo ekya Museveni nti at least Museveni yatuwonya abakulembeze ababi engeri gye bazannyamu ebyobufuzi ba Museveni. So kati buli step yonna gy'okola newokuba kwogera bwogezi newokuba kunyumiza abantu bikyamu bya Museveni obeera n'ettofaali ly'ogattako mu kugwakwe okulaga ebibi byakoze ku bannansi. Tewaliwo kitono kikolebwa mu lutalo lw'okuggyako omukulembeze omubi nga Museveni. Nti ye ne we yatuuka okusasulira ssente z'omuwomusolo ne bazannya firimu gye baatuma 27 guns tewaliwo kikolebero kiragibwa nga Museveni yakikola naye abo bola baatuukako n'okutokosa omwana w'abandi mu ntamu y'obuugi. Mu kaseera k'okukaayana mu bikolebero ebyalagibwa nti Amini bye yakolanga ebyokaayana nti omukazi baamusanga nga ali lubuto nti ne bakaayana nti ako kawala oba kalenzi ebyo byakolebwanga bayeekera ba Museveni ab'akabinja ke aka Fulonasa ne bakusalamu omwana ne bagamba olaba mwana muwala obweddamu akana nti mwana mulenzi naye nga bambadde ebyambalo eby'amagye ga Uganda byonna byakolebwa. Bajjana ni lumu okuttibwa Museveni abimanyi tageza nga n'akulimba. Beni Kiwanuka okuttibwa Museveni abimanyi ne Moroka gye baakozesa abaamukima ku High Court Museveni abimanyi. Nebyo nabiragibwa nti Idi Amini yakola ki yabikola. Kingeri gy'osobola okulwanamu ne gavumenti tewaliiwo muntu ateekako toffaali ttono ku bikyamu ebitukolebwa buli abyogerako aba agattako kinene oba obinyumirizaawo obawa oba obiroopyewa oba obiroopyewa nyongera okutegeeza obeerako ne toffaali ddene ly'otaddeko oba osinze oyo awaana obuwaanya ebikolobero by'omutemu.